mbeera bize mu nsi naye enfuna yakadde nkulowoozaako n'olumu nnabba ku mulimu nga njo yambeeko wooli ate ekigambo weeraba tekinkaluubirira buli lw'otunuulira nga ntuleerera naye bwegera otunudde olwo ne nkutunuulira ndowooza waliwo ekintu ekindeeta wooli saba mbe mukwano gwo gw'otayinza kusibola simanyi bulungi kyendi ky'oli naye gwe ky'oli kyendi kika ekirabo ntumbiri olw'eggulo bamambya naye akadde naye akadde Dorini, ako kamwata akala abasinga nnyo. Njagala nga muwuliriza ogambe tamama tuli ku bunkenge twongere kuki. Ay. Oya no nyabalungi teweta wanya twalono
wano wetulaga wakambwe ebintu byo byasoma katusaba kimu Katonda anole gwanga yange wano wetulaga ebintu byo byasoma Tasinga musango eyakubye okukwata kikweta kiseeza okukujja ne bw'oloopa tebabiwulira kebamanya nti toyina mubbi ayongera kuyinaayina yakubakuze yabyawawaako Afrika teyayamba kasaba kimu Katonda anole gwanga yabwe wano wetulaga wakambwe ebintu byo byasoma kasaba kimu Katonda anole gwanga wano wetulaga wakambwe buli akola ekituze emabega mubeera mwetabe mu kutunda ne mu maaso g'omutonzi mubeera mumaze okusi wano siyombye buyo wabula tulumira eggwanga